Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Omwaka guno kubanga tukukuba nago oluko mu mutwe Christmas erenge yingirawo ngeyengera katugwe nawe natanabako kyokola oli muzanyo naye tuwetondedde nnyo okutandika mu time etali ntuufu wabula tukujjukiza nti programu amacha amalungi tuteereddwamu ensimbi aba World Motors Uganda bebakuteekamu ensimbi nga bagambye gendayo ogule emmotoka enkadde ogule emmotoka empya bazituusa okuva e Japan na buli nsi ey'Ebungereza abakola emmotoka akanyomero kaabwe bagula batunda bagula ate nga bwe batunda leeta enkadde ekulemeredde bakuweemu ate empya oba leta oba gwegendayo bagambe nze saagalira ddala kwakikwana na motoka nkadde njagala mpya era bajja kubakola ki bakigula ne bakuwamu empya bawasiganya namba z'essimu za ku Timbero 070288 enamba yaabwe y'essimu bakubireko ate munange ogenda obone okugamba omwana okuyimbira oyimba genda ogule motoka olina kufanga tubuze motoka ye bayita World Motors basange ku Lumumba Avenue Poloti Mukaga wakawo genda kuba ngo basanga aba World Motors jukira nti akayimba genda ogule emotoka kekwase nnyo ali munayo ovuge ku kyuma batate amachama lungi tuba tugaguddewo tubagambe mutusonyiwe mukulu akadde tutandika sawa bwezi jukira binaku tutandika sawa emu paka sawa 3 ebyuma by'abachali ne by'abanyawande by'abakiganga bano biba bitutawo mwetamina byuma tukolanga ku byuma ndoza nyimba zibasabidde obane yaffe bagita abakiga twesimyeko ekintu kimu oba banyankole tetuwera mu byabizannyo teri muzanyo wa Uganda Cranes nga munyankole wa mukiga tekiri chenkwagala kote gwangalyo teri muyimbi yali akubye hit nga mukiga nga munyankole wa mukiga taliyo nga munyankole banga mukiga tinati aliwa yagwa katoira batubireke omuyayo ono yenyumiriza mu ggwanga ly'abakiga mabini buli bayagala gyava ndoze sala yaffe tebagyetaaga bafunye enyimba onaasaba atuwe sala muganda wange mukama katonda wange toli azamanya mukama katonda ate nawe kaŋŋambye mukama katonda waffe nate tuze mu maaso goffe abaana bo tuze nate okusabira eri eggwanga Uganda oba n'amawanga agatwetoolodde ffe nga baprogramu amacha amalungi tukkiriza nti enesaala guba mukisa gwe tusindise eri abantu bo mu nsi yonna nate nsabira buli kinoomu ali ku TV essaawa eno atoole omukisa oguva eri ggwe abadde alumwa olubuto nga lwetaaga genda kusimuluka kuzaala nsaba omuwe omukisa okuva mu macha amalungi nate oyo akutte ku TV essaawa zino ng'agamba ne mukama nze nazza gwaki neetaaga mulimu nsaba omuwe omulimu omusangule amaziga nate waliwo akutte ku TV ng'asaba bufumbo nate nsaba omuwe obufumbo obutukuvu mukama nsaba buli kinoomu ali ku TV essaawa zino ng'alaba leka atoole omukisa ogwo ogumugwaniramu ekyo kyasaba nate nsabye mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe amina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okusekimoka omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwawo insha Allah n'abasiraamu tubaasabeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wamma ddiini zonna ez'enjawulo ffe tetusosola buli omu tumubuuza mukiga bannange kyekiddako gwabanyinyonnyola tuve wano ennaku z'omwezi ziri 2 omwaka 2 Meyi mwaka 2017 olunaku leero tuba okuza amazaalibwa go n'abasajja ab'ettabbo mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo olunaku olwaleero ani gwe tukuza naye amazaalibwa olunaku olwaleero munnange gwe yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 Meyi oba Maayi munnange wazaalibwa n'omukulu The Rock oba The Rock oba The Rock ow'ettabbu banange omusajja azanya wrestling oyo n'antamegwa kubawokola kuba singa omujjukirako nti ye alina engeri yafunzanga eriisa erimu n'asulako ekisiga ekimu nekisigala wansi bayita The Rock kigambibwa nti yazaalibwa 1972 ng'era awezezza emyaka egy'obuto oba egy'obukulu 44 kitegeeza gwe buli yazaalibwa olunaku olwaleero ozaaliddwa munnange n'omukulu oyo azannya ekigo ekizungu omusajja The Rock omusajja w'ettabbo omusajja alina akanyama omusajja akuba abasajja alina akawalata alina paks alina wato
naye ate bwe tuvaako eyo olunaku lero mu history munange kyetugamba olunaku lero nti omukulu Osama bin Laden omusajja yatulugunya Abamerika ekigenze ewala ennyo omutujjo olunaku lero giweredde ddala emyaka 6 bukyanga Osama bin Laden attibwa Abamerika olunaku lwa leero era Osama bin Laden kinajjukirwa nti yazaalibwa mu 1957 nanyini kirevu oyo omusajja yatambuza Amerika akanajinaji omusajja yakuba Twin Towers ey'Abamerika ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Amerika yazaalibwa mu 1957 Maachi bw'atyo awo yazaalibwa ng'omunaku z'omwezi zaali 10 naye munnange bamutta ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa May omwaka 2010 yensonga lwaki nayo olunaku olwayo tumubajjukizaako kubanga ziri 2 May ate munnange nate nze nkujjukiza nze kuba birungi byokka nti gwazaaliddwa olunaku olwaleero ozaaliddwa n'abakulu bano kuliko David Beckham omusajja omukubi w'akaliba omukubi waki wakaliba akanako okutaka akapiira nali manya kukabeera kagundi kapiira kanako ebyayikoka akapiira kokka kigambibwa omukulu oyo yazaalibwa 1975 nga kigambibwa nti ayina emyaka 41 gwe munnanga azaaliddwa olunaku olwaleero weesiimeko ozaaliddwa n'oyo omukubi wa ball owa kabi David Beckham tukinajjukira nti azanyiddeko mu ttiimu nga maniyo mwe yatutumukira ennyo azanyidde mu liigi ez'enjawulo nnyingi nnyo naye omusajja ono kikisinga omujjukirwako nti teyamiranga mu free kick negaana kunwa wanji nesinga yazanyirako mu yange bannange tewandiŋŋambye maniyo nyiiza Osama bin Laden yali muwagizi wa Arsenal nantamegwe era yagendanga ne mupiira gyabwe n'agiraba bwadde Amerika yalinga emunoonya. Okay, betugasaawo wonna wonna tubagambe ekintu kimu happy birthday to you mwenna tobimanyi nze kuyigirize sibimanyi oba siikuyigiriza sibimanyi naye olunaku olweggulo President Yoweri Kaguta Museveni yabadde eri ewa ekyantima ewa kangulumira bugerere olwokuza olunaku palisa nange navayo n'agamba nti kiba kyagenda ddala n'okunoonyereza okulaba nga omukolo ono abataka weesi babakwata era n'agenda maaso naga tukyagenda maaso n'okulabisa obusi obugendera mu maaso okuba ku boda nekyo nakyogera n'agamba ne bavayo bamuleetera ensonga y'abakozi okuba nga teba emisaala egibaweebwa tegirina kkomo wawe gitandikira emisaala egisembayo okuba egya wansi byonna President Museveni gulo yadabyogerako n'agamba nti bagenda kukizza eri akakiiko kekivunaanyizibwako okulaba nga bakola ki ekintu ekyo kiteekebwawo egy'emisaala awo mba sigenda kwerabira olunaku olweggulo eyagambye munnange ntaasa kubata omugenzi Kaweesi nze addako tewagasomye nsijjukira agakamye nga tugasoma eggulo mujjukidde wamamu kankubye walaako ye sabiridde n'agamba President Museveni sabira naye nzaddako naye kale kamuhwezi maveni nko zaaliwo naye nkujukiza nti World Motors Uganda Limited bebakuteekamu ensimbi ate olina mu programu eno amaca amalungi bagamba genda wone ekizibu ky'abasajja okuyimbako nti genda ogule emmotoka oleme basajja mamu tuyimbako mwekka otumanyidde basajja mugule ku mmotoka akanyomero kaabwe kali nti bagula ate nga bwe batunda kiba kitegeeza kulemeredde gitwaleyoko aba World Motors basobole okuba nga ate bakuwamu ekyuma ekipya one enkadde ey'okusindika byonna byonna bisanga wali eri ku World Motors ojja kuba munango bakubirako ate munango bategeeze ebyenjawulo ki gwe olina motoka kikaki kya kikaki gwe tubakubire bajja kuba ate bakola ki bakikolerako bulungi maridadi sana neka tugende mu kumulamu ate olunaku leero tuvanyuma tukomewo n'empapula z'amawulire tova ku lutimbe gagadde tutandika butanzi. Oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. nate yekuwummuza ebirowoozo programu amaca amalungi tukyagendera ddala maaso y'ensonga lwaki tukomyewo n'akanyomero kaffe ke bayita amawulire. Ennaku z'omwezi ziri 2 May omwaka 2017 era nkutte olupapula lwayise olwa red paper olunaku olwaleero musonyiwa olupapula luno olwaleero lutandise n'amawulire ag'ennaku agamu nga balaga nti
eggwanga ebyensimbi nga bibiri ebibi bireetedde bannagagga abalala bana mu Kampala wano okubanga banka etwala ebintu byabwe omuli ebizimbe n'ebintu ebirala ennyo era bakulaze wano ku bagagga nga Sebalamu bakulaze Muwonge wamu ne Kajimu jjukira nti ne Sudiiro ebyo byebimu ku byamuviirako ate okubanga ebintu bye n'ebitwalibwa. Ate wano nze kutte olupapula olwakamunye muganda wange agenda oddugula leka tukutegeezeko kyogenda okuba ng'osanga munda olweyunire amaka ga Kigongo Ekkololo omukazi agatutte. Bobi Wine atudde Besigye mu kifuba amuyise bateese ne kantinti ku kalulu k'ekyaddondo. Bajenero batabukidde Kayihura agende baagala Kayanja akomewo akole kubeebijambiya bazze batuuse okumokkola ekintu mukazi alajanye. Ate wano bavaine bagamba nti ekintu kyekimagamba nti lwaki Nagagga Pemba bamukutte olunaku olweggulo ng'agezaako ate okubanga afuluma eggwanga lino Uganda. Baagala Brigadier Kayanja eyali owa Wembule akwate ab'ebijambiya. Ate wano bavaine bagamba nti eggwanga lino ebyensimbi engeri gye biri ebibi bwe bityo bisse abantu abalala bana nga bibasuuzizza ebintu byabwe bye babadde nabyo. Owange ab'Emmengo basonze kuba nasikira mayiga Kabaka bw'amugoba. Nange ate wano bavaine bakutegeeza nti omulamuzi Bambi yafudde olunaku lw'okwosegulo bw'atyo aziikiddwa era ne bagamba nti yamenyese embiriizi 8 ate bw'atyo n'asooka avaamu omusaayi okumala essaawa 2 ne bakulaga ebintu by'abadde azaakola na biki byasembeyo okubanga ateekako emikono era ne famire ye abaana abato babano babalaze alese abaana abato 3. Akakyaddondo East katudde Besigye mu kifuba. Bobi Wine ne kantinti bawaga abasiraamu basabidde Museveni ne famire ye edduwa enkambwe ennyo. Alwana bali bagamba mu red paper olunaku olwaleero omugondi ku Gwakutaano ne bagamba nti Pemba bwe batavudde ne bamukwatira ku airport olw'okuba mbu mulimu ebbanja lya buwumbi 2 n'obukadde 6. Okay. Emotoka y'amagye esse omusomesa abantu bakambwe ab'ebijambiya basimbiddwa mu kooti emakindye. Ate wano bagamba nti ate ebibadde Embale nti flying squad bwetyo evuddeyo n'ekwata omusajja abadde yeeyita omukozi wa State House bwatyo nga agezaako okukola ki okubanga afera abantu uno akwatiddwa era ye Hassan ojja kuba munange omulaba waneeno gwe bakutte. Batabukidde abooluganda abasimye entaana ne zimala omwezi ku ngulu. Alabudde abasolooleza omusolo mu ngalo. Ani oyo abalabudde? Solomon Hamala. Bya Solomon Hamala. Wano bavera bakulaga abaana batusinza okulaga omubiri mu ggwanga lino erya Uganda abaana bakulaze waneeno abaana banyirira okuva ku mugo guli mpwa 9 paka eno mu maaso ku Gw'ekkumi nagwo era bwekityo bwe kiri bakulaga Desire Luzinda nga munnanga asigembo agezaako okusigala nga wamugaso eri abantu. Abadde afera abantu ng'asuubiza emirimu mu State House akwatiddwa. Byonna munange ogenda kuba obisanga. Aganaga ayimbye omunyankole anyumira mu nziga ne bazina mazibu nnyo. Alwana bavane bagamba nti kabafunza ki ati minister yabadde munange yali minister gwe bawumuzza ne bamugamba munange kati uno munange byomutabuseeko bw'atandise okubanga emirimu gyagikoleramu parking mu kifo ky'okugikolera mu ofiisi ye mwalina okubanga ate agikolera bwe batyo bagezaako okunyonyola mu lupapula luno. Wano ne bagamba nti laavu ya Museveni ey'akawujjo eyombya bakazi be. Mpulira si byange nange mbisomye wano. Wano bavane bagamba haina ngolo okusaba kw'abangi nga bwe nakutegeeza haina uno avuddeyo mbu n'agwa ku mukyala Omunyarwanda mbu uno bamuguddeko mbu n'alyoka amuwa kyaliterabira lwa tebagezaako okubanga ate bakunyonyola wano bagambye ebya Kigongo bibi nnyo. Omukazi amukudde ennyumba ya kawumbi nga
bakamupa sulako Farida nakazibwe nambirabye wano nenga bya kigongo bwe tugenda katemo byemizanyo olunaku olwaleero bagambye nti wuno omusajja omukulu akabyenga omwana timulindwa ayagala anjagala nfudde bwatyo mawejje Mwanje Joseph yavuddeyo ate n'agamba Lawrence Mulindwa nti anjagala nfudde. Ono agamba nti Express eyagala kuwanulayo URA byonna ogenda kuba munango obisanga mu migo ez'enjawulo onako olwaleero mu kamunye waffe bwento bwentambudde naye nze Kankusembyeyo lino erigamba bweriti ebyavudde mu motoka z'empaka bibino sebuguzi byonna n'agamba nti NRC eyo yo yange sinza tekubanga nkola ki njijjawo ekyo NRC yo yange ne Al Salam Logistics and Consultants bagamba nti gendayo ate munango osobola ofuna omulimu oba bakutwale mu nsi za Bwarabu ononye ensimbi bakutwale Jordan, Oman, bakutwale Lebanon, bakutwale Saudi Arabia, bakutwale Dubai otudde waka bakutikira akakofiira konkisa wamala emisomo jo wevume ensi simani nabisira ntolina mirimu bannange edduka paka kawempe obagambe njagala genda kuba kyeyo bakuterawo emirimu ne bagamba londa ogwoyagala so muganda wange gwatudde waka wefunire omulimu ate werabira nti abateekamu bo ensimbi program amachama lungi aba World Motors bagula ate nga batunda kitegeeza muganda wange genda okola otya ogule mmotoka oba siki otunde emmotoka luswata lekera otamta bannange simanyi mulera mugule mmotoka ojumbira olimba n'omusajja bagamba agenda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze mmotoka bwetyo katugenda ate mukuumulamu luswata ndi wano mulaba enswiriri zimujjude naye naye katugenda mukuumulamu nanga toluvannyuma tukomewo tova ku lutimbe gaggadde tutandika butandisi Uganda leka kubonaabona n'endwadde sisinka oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Mukwano gwange oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo nenga mwasize mutya mwena abakeredde ku program amacha amalungi mwasize mutya abaami wamu n'abakyala mwasize mutya abaana abali mu holiday bannange mugende muyambe ku bazadde bammwe emirimu wasuze otya omukulu Moses yongeza ku ddoboozi wasuze otya akawewo kakuyiseemu ng'oyogera mpola mpola empewo gyali wabweru abamu tebagiwulira abamu bagiwulira. Okay, nenga mikwano gyange mbajjukiza nti program eno ey'amacha amalungi abatuteeka mu ssente babayita aba World Motors Uganda Limited basangibwa wali eri ku Lumumba Avenue. Muganda wange oba oyina emmotoka yo ng'ogikooye oyagala kufuna mu mmotoka mpya kwate ekkubo ogende ku World Motors ku Lumumba Avenue wali obeere ng'ate obawe emmotoka eyo obaweeyo ne ku ssente entonotono kubanga bbeeyi yakuteesa ojja kubanga ate weefunira emmotoka endala nawe aina sente zo ng'oyagala kugula mmotoka miliyoni 4 miliyoni 5 ogamba sente zino zandiguze emmotoka jangu bbeeyi ya kibanja mpola osasuleko otwale emmotoka weeyagale bakugambye basangibwa ku 0 bali ku namba z'essimu 0702 48 400 neya MTN 0776 550000 aba World Motors Uganda Limited genda wali eri ku Lumumba Avenue obere ngate wefunira emmotoka mulembe gwa kujanjawaza mulembe gwa kuvuga mmotoka goine iyo zenyine yange nange najija mu World Motors nenga mukwano gwange nkujjukiza nti omukyala gwe tumanyinga omukyalo omugayi ku ABS TV senga wa wano ategese omusomo wali ku munaku ku Royal Hotel banange ngenaku z'omwezi 7 tugendeyo tumuwagire abakyala wamu n'abaami mujje tusomesebwe mujje tuyigirizibwe oli mu maka nenga tomanyi na bice ebifuga amaka jangu senga abeere ngate akuyigiriza musomo gw'abakulu temuleeta abaana. World Motors Uganda Limited soko lange World Motors World Motors Uganda Limited esangibwa ku Lumumba Avenue etunda emmotoka empya n'enkadde ekola butter trade ng'olina emmotoka gy'olina ng'ogikooye ate ng'olina gy'oyagala n'otopingako sente ntonotono ate etunda mu kibanja mpola. Yes sir. Etunda mu kibanja mpola. Okay, abantu bagamba manya abantu abasinga obungi tutya nnyo kampuni zammwe z'amamotoka ezo ngamba
atalina miliyoni 15 oba 2 ngende nerijje ku motoka y'omusajja azagalirawo mu kashi ate ninako 5 oba 10 kitegeera so kati munnange gwa ali eyo aba World Motors bo bakugambye nti bakuwa emmotoka ate era mu kibanja mpola. Moses olunaku lwe tugenda kutunuulira business ethics oba amateeka agafuga business. Abantu bangi tebamanyi nti buli business yonna waliwo amateeka ga gavumenti n'amateeka gennyini agafuga business zaffe nga go galaba nti gateekeddwa okubaawo we gatali business tesobola kubaawo okugezanga enneeyisa enjogera gy'oyogeramu ekitiibwa ky'owa abantu ago go tebagenda gatusomesa busomesa nti oba ga gavumenti gataddewo nti bannange buli wookola business kola ekyo ago go galiwo ga bulijjo era galibeerawo obukosa amateeka ndowooza agandisoose kusasula rent kubeera abo batogisasulidde tosobola kukola ki ekyokubiri kuwa misolo tugeze trading license trading license mu KCCA n'ekyokubiri emisolo gya URA ebintu byotaddewo tewali kintu kiyingira wano nga tekisasudde muki musolo kujjako ndowooza investor. Nze ngamba nti amateeka agamu ku go ge gafuga business ez'amaanyi naye ate eriyo omuntu ali mu kulaba amakya amalungi ng'alina akaduuka ke ayina ka kampuni ke yakakatandikawo oba akola sabuni oba akola kando naye mateeka akyagandibadde gafuga business eyo entonotono etandika aga gavumenti oba gwenga gwe kwalwa aga gavumenti olwo n'agagonga gwe golina okweyisa okutambuza business yo agaffe omuntu agafa ag'abantu noti aga gavumenti yes kati agafa ag'abantu olina osooka n'omanya business neeyisa yaayo beeyisa batya mu business eno gyenkola nina kwambala ntya ekifo kyenkoleramu nina kikola ntya nina kitegeka ntya customer care yange nina kuyinsa ntya ba customer kituufu nnyo ekyo abantu abasinga obungi tulemererwa business olw'amateeka ago nga tetumanyi oba ngoberere ki oba nkole ntya ebiseera ebisinga nti abantu abasinga tebaagala kwebuuza agambamu bwe neebuuza oli ajja kunsekerera ate nga okwebuuza kyekisinga obuki obukulu bwe njija ne mbuuza Zion nti bakola batya ku TV naŋŋamba bw'otuula bw'oti olina okutereera mu kamera n'obeera ng'oyogera ebintu ebirungi eri ku mpewo abantu bajja kwagala yes naye oba teweebuuza kiba kitegeeza at the end ojja kufeyiringa. Kakati mukwano mukulu Moses oli gwatwala World Motors era gwe mwami wa World Motors gwavuga ekintu ekyo abantu bangi muzeyi mayanja abantu bangi nnyo mu business balemererwa oba oli n'agamba njagala kutandika njagala kubeera nga World Motors naye nkoze ntya amateeka ago agatufuga abasinga obungi tutera okugasomera mu masomero okugeza tusoma economics entrepreneurship commerce ne tuyigiramu amateeka ago naye kakati bwe mbanga saafuna mukisa gugenda ku ssomero naye nga nyina business yange amateeka ago nsobola ogayigira ewantu ewalala wonna kitegedde ogamba entandikwa entandika gy'otandika mu business kuba ogamba amateeka ng'omaze otandika business oba nga watandika dda World Motors ekintu ky'olimu olina economics mungi mu mutwe gwo si bwe kiri omanyi okubalansinga kino emmotoka eno njiguze ebbeeyi sente bwe ziti ngenda kutunda bwenti naye eriyo omuntu ayagala okiyingira kale kangeze nti eriyo taata wange ayagala okiyingira naye nga musajja tutamanyi bya economics nakunyonyola last week negamba business yonna nga tonaba kugitandika sooka omanye ntandise ntya kyetaagisa ki wenina okugiteeka bagikola batya neetaaga capital wa sente mmeka okutandika yeetaaga kuddayo mu ssomero oba ayina kwebuuza business ezisinga waliwo ezimu nga tezeetaaga ssomero because tojja kubeera na miliyoni oba 3 oba 2 ogambe nina business gyenjagala otandika ate nzireyo nsome funayo gwe weebuuzaako omuntu alimu ekyo ekintu kyennyini omugambe ekintu kino bakikola batya kyetaagisa ki kyetaagisa sente mmeka bakikola batya mateeka ki agakifuga wowe nina okikolera obudde bwakyo then bwe weebuuza ekintu ekyo
kiba kitegeeza business ejja kutambulira bulungi ne bw'okitambuliza butambuza nga gwe bwoyakola ki bw'oyagala ate capital omungi si yakola business. Ekintu ekyo kiddemu bulungi abantu abasinga obungi balowooza nti okubeera ne ssente kw'okutandika bizinensi. Kuba ne TV eno we tutudde bw'obuuza pasita yiga n'omugamba nti ekizimbe kino kyameruka lunaku lumu ajja kugamba nedda atya alina gye yatandikira. Bw'atandikira gy'atandikidde tugeze kale izo tamdikira ne oba yatandikira ne mu ruumu emu era yali ruumu emu natana okugamba alina okuweereza mukama n'aweereza mpola mpola. Avudde mu ruumu modda mu ruumu bbiri ava mu ruumu bbiri nodda mu ngazi bw'ova mu ngazi nogaa kati kantandika omusingi kireka kati nange ntandise okubeera nti nno akasente kawerawerawo naye tekadaba kuwera ogenze mu ruumu otandise ekizimbe otandise fula esooka kuba kati eno simanyi oba eriko fulomeka nyingi ndoza nyingi naye zonna tezakola ki tezajja lumu. Bwe yamala ekizimbe n'agamba nti kati neetaaga okuteekerawo abantu TV teyajja lwe yatandika buli kimu kijja mu budde bwakyo. Abantu abasinga tumanyi nti bwe naabeera n'obukadde bwange buna wamange ndagenda ntandika ekiduuka eky'amaanyi. Waliwo edduuka eryo esobola okukolebwa obukadde obuna n'obubiri n'edduuka ki sooka weebuuzemu obunamba oyina n'edduuka ki because ojja kugamba kangende Kampala Road. Kampala Road edduuka lyako eritandikirwako nga teriri ku kkubo nga liri munda tugeze oyingidde munda mu kizimbe ekitono nnyo kakadde oba bw'oba osabulatinga ne munno kali mitwalo 5 oba 7 kati kiba kitegeeza ogenda sasula emyezi 3 sente zisooka zikoze eki ne bw'ogaba kangende mu wino obukadde obuno n'ogamba kale bukadde buna busobola tebuba bungi nnyo era kuwajja kugamba nti sobola engoye bwe ziti buba bungi ku kintu ky'ogenda okukola ne si buli kimu nti buba bungi si buli kimu tibakikolewo batyo nti bungi gw'ojja kukwata akakadde leero ogambe nti kangi naye ate nga gwe tokayina katono. Okay, kati omuntu yandibadde amateeka ago agateeka atya mu nkola okulaba nti kikyogenda okukola etambulira ddala bulungi kikyogenda okukolera ddala ekituufu kuba n'emitwalo 5 gisobola okubeera emingi oba emitono kikyogenda okukola n'emitwalo 2 gisobola okubeera emingi oba emitono otya lwaki ku bizinesi gyogenda okukola. Kati mitwalo 2 bw'osobola ensawo z'amanda 4 ate oyo kapita bamungi kati ate atambuza ebinyeebwa emitwalo 2 ate giba mingi nnyo okitegedde so kati buli kimu soka weebuuze kiki engenda okukolera ddala ku sente zennina. Kati olunaku olwaleero bwetyo bwe tubadde ku business ethics wabula tugenda kutunuulirako ne research. Lwaki twandyetaze okukola research ma business gaffe? Kyekisinga research yesinga lwa nsonga kati tugereze ku business ki gwe gyoyagala ndozogereze ku business ab'amaduuka bano bantunda sukaali bijanjalo bikyebyo kye nagamba wiiki yagwa nti buli wobeera ng'otunda edduuka tugeze ogezaako nga sukaali omunnyo gezaako okukuba essimu ewa supplier omubuuze kati sukaali ali ku mmeka ojja genda otunde 15,000 nga lwaba mutunde 3,500 nga bamusobodde 2,500 gwolaba abantu tebayingira weebuuze bannaye oba olwandoga ninga tewali atakola ki akuloga ne because teweebuuza sobola sitooku mungi kulwoka wagine sente nyingi n'otuumaawo nga olinga atumye kasasiro wegamba gwe wayanguwa kujjuza si kujjuza obeere nga apanze nga tanuulu nti kwekukola weebuuze because ojja kwebuuza olwaleero omanye nti kati sukaali yasse mbadde ku 15,000 kamutunda 500 ogenda okola abantu batandise okugamba tugende wali basaze olita ne bakusala tugende wali olaba otunda ebingi. Abantu abasinga obungi mu business tebaagala kukola research lwaki mbo bagamba nzolere nina sente zange namalayo ensi yonna emmanyi nti banandaba batya nga nebuuza ku oyo atalina na sente zenkana zange. Awo kyekibayita kugamba nti mwezi gumu badde obalansinga $2,000,000 kati obalansinga 5 buteebuuza. Birungi ki ebiri mu kukola research? Bibisinga birungi bingi nnyo kukola research omanya ate ofuna ate kikuyamba n'okuleeta ebintu ebiri okuleeta ebintu ebiri ku mutindo n'okuleeta ebintu byoni tutundamu obwo obudde mu price yennyini abantu gye baliko
ate nomanya nakyo abantu kye baagala. Yes. Banange omulabi wa ABS TV program amakya malungi olunaku olwaliro lwakubiri tubeera n'omukulu Moses mu kizimbe nga atuyigiriza ku bya bizinensi. Fe amagezi agaffe tukuwaga bwerere siga kusasulira tukugamba nti olunaku olwaliro tutunulidde business ethics ne research oba tubiyite business amateeka agafuga business wamu ne research. Lwaki omuntu yandetaze okukola research mu business ye? Twetaaga okukola research olw'ebigambo ebyo byowulidde munnange bye bakugambye omusajja omuloge weetaaga research. Olina okumanya bakasitoma kiki kye baagala. Regan Rich Ntale sokoto ku masimu omukulu bamubuuze ku bibuuzo ate tweyongereyo mu maaso. Because waliwo abantu abagamba nti bandoga naye ate nga tebakuloga. Weebuuza omwoli gwe bataroga oba oli gw'ogamba aroga ye agikola ate emirimu gye. Omusajja omuloga eryo linnya ly'embu omukyala we yamuloga atya. Bwayina abakyala bangi naye mukyala we yamuloga kati business tezitambula bulungi naye nga ye alabika tayagala kukola bukozi research. Mulimu n'abatayagala kukola olwokuba alina ssente nnyingi naye neerabira nti ssente zigwawo. Neerabira nti ssente abanga mugenyi akyala bukyazi ate nkiera akyaluga. Okay. Regan Rich Ntale mukwano tuweko ku mapesa ku masimu then tweyongereyo mu maaso. Hello mukwana agiseeko. Omanyi abantu abasinga obungi balekawo nnyo bizinesi zaabwe n'amanya nti nkoze oba kale World Motors Company yiyo nodde waka mu kikunta niwe bakonaga bakawoya gye bali bajja kukola. Nene weerabira nti kawoya mukozi bukozi tagenda kuva eri yagende mu field akole research nti bane kati motoka kyeri ko motoka kije balese ku katale. Ate waliwo business ezimu ezeetaagisa boosi yennyini because edduuka lya sukaali osoteeka mu mukozi n'apima sukaali biki naye waliwo business ez'amaanyi kati ng'eyo emmotoka omuntu asobola kujja kugula motoka nga tayogedde na boosi yennyini ebiseera ebimu olumba sogigula nga toliiwo olumu ne baga njagala oli nannyini so naagala sijja teeka miliyoni zange 2 oba 25 oba 5 oba 10 oba 7 nga sirabye boosi. Mukwano gwange ayise ku ssimu mwami ono mubuuze ekibuuzo kyo kyonna ky'owulira ky'oyagala bizinesi ebadde eganye ebadde egudde kirungo ki kyewandiyongedde mu bizinesi yo okulaba nti etambula bulungi. Yita ku ssimu zaffe ezo zolaba ku screen yo obeere nga ate obuuza ekibuuzo mangu ddala kibeere nga kikuddibwamu. Hello mukwana ayise ku ssimu. Hello. Okay, ndowooza amasimu gaffe gakyankalanyemu anti network enkuba buli weetonya amasimu g'abantu gatera okubuzaabuza network naye nga nkujjukiza nti aba World Motors Uganda Limited bakugambye nti gendayo ku Lumumba Avenue ku poloti 6 basange ku namba z'essimu ezo zolaba ku screen yo obeere nga ate mukwano weegulira emmotoka emmotoka yo gikoye gy'olina Tata Ryan emmotoka ogikoye. Hello Tata Ryan nkugamba munange emmotoka ogikoye gyovuga gikwate ogitwale ku World Motors obaweeyo sente ntonotono beeyi yakuteesa babeere nga bakukyusizaamu bakuwe ate emmotoka endala. Naawe atalina motoka ng'olinawo sente zo miliyoni zo 6 ogamba njagala kuvuga motoka jangu ku World Motors babeere nga bakuwe motoka beeyi ya kibanja mpola. Ebeeyi ya kibanja mpola basangibwa ku namba z'essimu 0702 88800 neya MTN 0776550000. Gendayo obeere nga ate muganda wange weegulira emmotoka World Motors Uganda Limited basangibwa ku Lumumba Avenue. Nekirala mu business buli omu ayige oteekawo ekyenjawulo olabira ku pasita yiga nti alina ekyenjawulo kiki olifa tekola kiki olifa tewerabidde si bonna nti bakikola ki bakikola. So bw'oteekawo ekyenjawulo waliwo abantu bajja okufuna nga bangi nga basinga ku buuli omulala. Yes. Kwegamba twetaaga omuntu oteekewo ekintu ekyenjawulo teekawo ekyenjawulo ku ggwe nawe tuulamu ogambe nti kati bizinensi yange yeetaagisamu bwongo ki gwe nga ggwe bw'otuula ku makya n'ogamba kati kyetaagisa kino oli kyatalina. Ate n'ekirala kirungi nnyo nze edda nagezangako okuyingira mu maduuka g'abantu nga nina nange amaduuka Kampala Road n'omanya nti kati ono kikyakola kyesikola awero kaminga atya bakasitoma akola atya
genda oguleyo ekintu olabe enkola yaabwe. Mukwano gwange amagezi ag'omukulu World Motors ogatutte abantu abasinga obungi abagaga bagamba mumpe ssente ngende nsomesa abantu bamukuba olukuŋŋaana tubasolozeeko ssente naye ate ffe wano ku ABS TV tukuleetera abagagga bannakinku oba abasuubuzi ab'amaanyi n'akubulira yatandika atya naawe osobola ne tukuwa ekirungo kya bizinesi kagambo kamu bibiri tubeere nga tusibula abalayi baffe ate tweyongereyo maaso ne programu yaffe. Nandibadde mpa ekirowoozo ku muntu yenna akola business oba omukozi yenna kale nsobola okuwa gavumenti oba kale okola mu gavumenti teeka ka business kofunamu ssente kuba gavumenti esotuuka nga terina ssente mu ggwanika lyayo ng'omusomesa oba ani yenna nga toyinze musaala teekayo ka side business ofuna omuntu akakubalira ogambe nti kati njala teekayo kano kasobola okulabirira ewaka in case tebanaba kunsasula emyezi 3 oba 2. Sente sobola okubeera. Si buli company nti esobola mwezi ku mwezi. Okay, mikwano gyange ndowooza mutegedde bulungi omwami akugambye nti woba olina company gy'okolamu oba oli mukozi wa gavumenti teekayo ka business ko akatonotono ebbali in case wali nga biganya oba nga bakugobye osobola okuba nga ate oyimirirawo ne ka business ko kali ne kakutambuliza obulamu buno obwensi. Omuganda agamba nti baba babuulirira owaabwe ng'ow'omunaku amate okunkumula akajja obunaku keemanya omusajja omuloge otegedde. Mukwano gwange nze sigenda kubanga nsukawo olunaku olwaleero mu bizinesi yaffe bwetyo bwe tukuleetedde mateeka ki agafuga bizinesi ne research lwaki tumwetaaga gwe mukwana kitutte kitwale kijja kuyambira ddala mu bizinesi yo katubeere nga ate tukuzzayo eri bannaffe tova ku programu amakya amalungi. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Akusomere eddua ey'omukisa ojja kuba bulungi inshallah. Onakola okutaalo otakola. Yesheka Maluku nga bu stage enansana. Jukira nti yateekamu ensimbi n'akanyomero kentuuse kano nako kibuuzo. Munange nno gwakyekuumidde ku timbe gagadde ABS TV eno programu yaffe amakya malungi gwe yakatweyungako essaawa zino nga wakazuuka otuuse leeti ku lutimbe lwo. Munange no programu yaffe eŋŋanze eggulawo timbe ABS TV bagiyita amakya amalungi erimu akanyomero bakayita ekibuuzo kentuddemu essaawa zino. Ng'amakya amalungi gonna gonna atuteekamu ensimbi ye World Motors. Genda ogule emmotoka wali ku Lumumba Avenue ploti number 6 oka ugenda okuba ngobasanga nate akanyomero kentuddemu ko bakayita ekibuuzo nga kateekebwamu ensimbi Sheumal kunga bu stage enansana genda yo munange akulombere eddua ey'omukisa nkyatambula kyekimu nenga sinawa kubabuuza kibuuzo ekyo nate okukituukako kannebaze abanyambaza abantayininga bwe ntinga bondaba ku paaka nkadde mall room K61 ye Abdul Johnny ne Jose we bali nnyo genda bakwambaze budresi obwetabu oba jini high waist oba butops obw'omulembe bali ku 7 bali ku 5 nya 22-83-11 bali ku 7 nya 22-83-11 munange beba designer bange ate bo abankola kakabiri mama midwid beauty center wali ekawala beba mukuba designing omutwe guno ngabo gulaba sema kwebazaako aba mama afsa ku kizimbe kya Makanga ku mama afsa beauty center mwena namba bonzeko n'abankola ko bwalo bwetabu wali ku Dankani ku Masro Damasa News ekasubi bachali bange sibaleka mabega babonzeko mbagala nnyo jaka promoter Nenori ni my girl babonzeko mu magezi ate nate ekibuuzo kigamba nti amazi ga mirundi 3 gakozesa okulombera eddua ey'omukisa nate mbuulira amanya gaago kwotadde okumbuulira waje gajjibwa mutegedde bulungi ita ku 0200 agiseeko ngambako nti hello Wanji Erigana Rich ntale dobozi liri wansi hello Wanji hello Wanji mukwano yokira amanya gone gyosinzidde Wanji Terera muko tukwatagane nate. Okay.
Okay, kyokoze kye kisinga soko jeko atomale oddeko mpola mpola tukwatagane. Hello Ajiseko. Hello. Wanji sweet love. Nesulide bulungi ogamba otya nyabo? Ekibuuzo kiri nti amazzi asatu Sheeka Bumalu gakozesa ng'alombeddwa ey'omukisa amannya gaago ne gyagajja yewa. Amazzi asatu ag'omukisa gakozesa Sheeka Bumalu era agajja wa? Mbuulira amannya gaago ne gyagajja. Mute munnyonnyole nga tali ku ssimu. Ekibuuzo baganda bage kiri nti Sheeka Bumalu akozesa amazzi ga mirundi esatu. Njagala amannya gaago ne gyagajja yewa. Hello Ajiseka ntegedde. Hello. Wanji papa. Wanji? Okay, mpa ka answer yo tukwatagane. Amanya ga mirundi esatu? Akatoka jamu okate gawano. Nawalala. Lukuya. Gava Israel. Aluwat. Gavawa? Wanji? Zion. Answer likiria? Okay, nti kiganye kite. Aluwati avawa. Answer jizanyisiza. Anyway, webale kugezaako kiganda kyange naye nga answer gye nina waneno gye bampadde eganye okuba ng'etuukirira. Kansabe inshallah nako orencha nja kuba otandikira awo TV. Omu yekka munamukisa ate nkiveemu. Hello? 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 Wanji sweet. Hello? Amannya go ne gy'osinzidde. Abena kasongola bagamba ki? Aha, so kompe ku answer wenna kasongola. Aluwati nga va Madina. Wawano mu Uganda. Zion mchalo oyo tali okay owenna kasongola mufu ansambwe ganye trying akonete era omanyi nino okwebuza kubasiramu balina okubanga bakitukiriza bo kubanga basinza Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kati mpola mpola nange munange zemba ngwamo kigwe nate nyongera kubebaza totimbe gagade ebesibi ko tudde program yafe nganzi amachamalungi akanyomero babadde bakayita ekibuuzo ngacho munange kibalemedde ddala katukitambuze tulabe we kinagwera kinaba mu kitwala obate muwangula wabula mbajjukiza nti Sheeka Bumalu yatako zino answer ngali live olunaku lwali lwa kutaano kyovula babannange muberengako mubenge ebigezo kambalete omwana w'ebyemizannyo Mutebi Mahadi abongereyo maaso program amachamalungi. Ekyo kye kibadde ekibuuzo nga kikutuusibwako Sheeka Bumalu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Sheeka Bumalu omusomi w'edduwa okuva e Nansana Masito. Ekuwummuza ebirowoozo. Yoye kuwummuza ebirowoozo nera mwasuze mutya anti Pastor Augustine abisukuma ekawala bwatu bwakugambye nate olwokubiri olwokuna n'olwomukaga abeera ne counseling nate mwasuze mutya wasuze otya Zayonike. Nasuze bulungi aba World Motors be bateekamu ensimbi ku lwa program amachamalungi akanyomero bagula ate nga batunda.
World Motors Uganda Limited basangibwa ku Lumumba Avenue plot mukaga oyine motoka yo nkadde oyagala kufuna mu motoka mpya genda yo babera nga bakuwanyisizaamu ndoba wayo kasente akasamu samu ate gwe munange nawe ngo ina sente zo oyagala kufuna motoka mpya genda yo obaweeko deposit goina then sente ndala za kibanja mpola. Okay. Kitegeeza tugende tugule motoka. Tugende tugule motoka ate era pista tu omukyala omugeyi obudde buweddeyo. I know musoma by the way bambi tugende tumwagire naku z'omwezi nga 7 guno omwezi gwennyini gwe tulimu ogw'okutaano wali yali ku Big Boss ku munaku tugende tumwagire omukyala omugeyi omusomo gw'abakulu toleeta omwana omuto. Tata Rayani lunaku nkikugamba ajja kuleeta omwana amugambe good morning daddy akubeewo ekigambo bismillah. Kigambibwa muno waliwo munafu omu akutte ekkubo mbwa agende wabeesije mbwa amuyambeko munnange kubanga alaba naye kyeyeetadde mu ggo kita kyangu kigambo kwesimbawo Bobi Wine mbu yeesimbyewo n'ebimutaka bimutabukidde bimutudde mu kifuba yagenze yeebuuze ku Dr. Kiza Besigye munnange lwaki taata tonnyamba ebyokwesimbawo bibeera bitya ekkubo lyakutte efu Mukama Katonda wange sifu ani ayiboli mambwe lyekubo okutte muchotegeeza okuba oli bwe yesimbawo tayitamu kati fisi olina okunoonya nawe abantu bola yadeebuziza ku Museveni nanezayoniketa oli mwangu bwezijja ku BS paka neebuuze ku pista tukuba mulaba nnyo ku mpewo ku makya nesobola kujja neebuuze ku budala gwe sirabangako okyagedda bulungi Bobi Wine Zayoni kyategeeza gwe weebuuzaako tayitangamu yandigeze neyebuuza ku President Museveni Bobi tumwagaliza buwanguzi bwerere kubanga ebyobufuzi bino si byangu mbwera akutte ekkubo okulaga omuzira kisa okulaga ensi nti musajja wavunanyizibwa era se mu byobufuzi nga bisobola n'asalawo akwate enkota y'ettooke nga kwotadde enkoko akyalire ennambooze bambi kulaga omutima omulungi awo munnange yabadde amusiibula nti Dr. Kiza Besigye nga yamugamba nze nga bwe ndi mukulu akusingako emyaka ate ebyobufuzi mbiruddemu Bobi Wine nkwagaliza buwanguzi ate ojja kuyitamu beera mugumu ne bino eby'ettaka tebikutiisa kumalamu maanyi nti ate wali togendawo ku ntebe tojja tutuulawo Allahumma amina nawe omwagaliza mikisa nga tuvuddeyo Zayoni nkugamba nti olunaku lweggulo anti twabadde tujjukira olwokutaano twaliko ku Club Obrigato akasale concert abantu nga balina ennyonta ya Juliana mbwera bagambye nti ne bw'otajja aluuna kuyimba mukasafo tuletedde Juliana era Juliana tumulabye nange kyenneebuuza babuuze tobuuza nze maama wange babuuze Juliana bw'ategeka eyiye tebajja wangi ate bwe tebajja anti mbwabeera aseera Juliana basimbukira mukadde mbuneno basedde abantu era be babyogedde mubagambye mushebereete emitwalo 5 mbukwesatu mbuffe tuli baavu byabadde bigambo by'abantu nze ngeri gyembeera backstage ogamba tiyafunye abantu nkugambye yafunye teyafunye kati banna ekyo ekigambo okijjamu byabadde awo ddala ekituufu kyekite kinategereko mbwera kigambibwa mbuno omukyalo oyo nga bw'obulabye munnange oba gwe mumanyi obulungi Kanyomozi eyakuyimbira Diana bungi nnyo obuyimba bwakonkonye esawa zino akayimba akaliko I'm still here yo Juliana Kanyomozi bamugambye akayimbe n'agaana nadduka bwatu ku stage nabamuga Juliana totukubye akayimba kapya nabagamba bakulu bampise kuyimba 2 bakisa kuyimba bit omukyalo w'obuvunanyizibwa nga wabeera yanga pisi wano riga ne banamugira ne bamugamba tukwadde essimu zizo 2 ate gwe n'omuyita n'alema okulondako ne bamutwala mu World Motors ne bamugala gyemu emmotoka emu n'alemererwa okulonda kati Juliana wamate wakoze gye kiri naye nga akayimbako pisi omwana yakanyimbira nze kaweereza Superman ne banange oyagala Superman ngeyatuvuddeyo wa Juliana Kanyomozi tuzzeko ew'omukyala Sasha Brighton so lucky kati no bulijjo omuyimba mbu yayimba ki mukati alina kuyimba ki Anilaki Zayoni oyagala ebiyise maama akulinze kukikkirira kakati Zayoni ekiriwo Sasha alina akayimba ke kapya akayimba ako bwe twakageraageranyizza kakompitinga ne kana akayimba akagamba bantutte bigayi bantwala bantutte naye simanyi kyonna kyekiri naye ntyaka bannange producer wange olugambo leero walidde ki
Njabireta olunaku olw'enkya kubanga nze sinemayombera mu kamera mugambe nti omukazi muyombi nnyo naffe tabikola ku kitundu Nanga kyonna Zayoni akayimba kaliko kagamba nti wannumya like kakaaba amaziga yakabye Sacha Beton alinge yayanukudani bigai Lucky lulimu na olo message mbwe ebintu by'omukwano bizibu obanga abalimba bebasinga boba netulavu nganze n'ogwa ku muyaye bigai omanyi omalanga yo message abanga Joani bwakaba ngawoza bigayi bamuna najuliza zefuba mumenye omutima Shasha tula kayimbako zengamba kayimbako keyandizemu ani Sacha Beton ndero ke yazemu ateka kabija kuyona kulencha sagala kugirisi abana abawala chichina ye sija tumulaga mukwano mungi bwaba soka nayo mulumye kagayo naye akawala kano ne buli wo mujirayo omutima gwo naye agamba oyanjagala nnyo newe naenda nja kufuna jakoma okitegeera kitegeeza Sacha Beton alinge yayanukudde oluyimba lwa Bigai olupya bantwala Bigai bantutte nenalongo nana agenda kuleeta nenalongo alete baba basatu ba competing etufu kye kibalina kye batuzanyirako baba ina kye bazako mwana gwe bayita Big Eye ye bachala batwala alumya abachala batu ya postinze ku page ye nayogera omukyala we ye yamwayagalira nateekawo n'obuwetanga abumwambaza nagamba ku luno tebampasiza era bwe namusanze wali mu club ambiance ngali ne Diana Spicy Diana ne mubuuza Bigayi kumwenna njagala ntegere ono omukyala nkuba kyeyo leero naye ye yakuwasiza nagamba ebyo bintu bye nasoze okudduka nze tebanfuga nesonga lwaki napostinga ne ngamba ofunda n'omubi omwavu kati ng'amanyi omusajja we abayimbi message zaabwe baziretera mu nnyimba ze batuweereza kati message ye etugamba nti Big Eye bantutte omukyala antutte which means nti omukyala yatutte not Big Eye yakoze ki yatutte omukyala wange mututte Big Eye omukyala wange muzudde wuno mukoze ki mututte naye yakoze so binti nze mukulu Big Eye tuso bimbalwo kandi koyimbe Big Eye muzudde omutufu mututte sente kutuyimbira bantwala gwe bakulula ukuluzi batwala ate Zayoni wasoma kyonna kyekiri luwadde olugamo program amachama lungi Zayoni nzawomba sisukawo n'ekibozibozi ate tujja batukomawo olunaku olw'enkya tubasuubiza okuleeta bu video bo nga betwogeddeko kuba ebyuma bikyankalanyemu eri mu control room ate katukkirize tukomezewo mwezi Mavini abeere ng'akwongerayo mbadde piece 3 nanyini mannya alongside Sereko Zion K mukama katonda batukuumire tubegeze kugamba waneno kati nkomyewo omukulu wako mukategedde baba nale sajja leyagalidde ku TV ya munne waalyo oga abwebanga yajja kikoleko ali ku TV ya munne kwe yagalira n'ekyo tasobola kukola show zonna wangi tasobola era asigale mweri eyo nasobola ke mutalinga umache mwagalako yagamba ali bibye mwagalako ekintu kimu talinga bana abalala basoma bana abalala nti ajja n'agamba enjiri yange ebeberako yokka abagamba enjiri yange n'essaawa zaayo ebisigadde bikole that's a business kubeera era enjiri agibuulira nera nemugiwulira kati ziranga kuzaanga musajja alinga ono Mavini kyonna kyekiri nze nvudde mu lugambo wandiyimpulisizaayo abasajja kibakakatikako okutukulisangayo abakyala Bigai mbu kati batanse kwekona mu nnyimba ne gundi ne Sacha Beton mukati okusatu yajja donizera ebyo emanyi byabayimbi bibadde bingi tulabye ono ani ono Catherine kusaasira nabeekona ne Seruga ne bamala ne baddiŋŋana ne tulaba Stesha Mayanja naye abo bo baagaana okuddiŋŋana naye era kale era tubalabye tulabye Bebe Kulu nga yayimbira mukazi we agenze era n'akomawo ne tulaba Kamiri omwerabidde naye yakutte famireyo n'abomba kooti ne bannamawulire n'abagamba nja bakuba mukazi wange n'abaana temugawoga nti nadibyanobye twabimanyira era kye kigenda okumuuzikira ewama Big Eye ogira otambulatambulamu omusajja aba okusajja laata naye donzera yewuwo toyonoona abasajja bali mukulaba TV donzera yewuwe ge mazima
basajja bakola ki naffe tujja kaziwala kaziwala era omusajja asajjalati naye ku lutimbe gagadde mwe bali kubanga ate mubaddeyo bulambalamba mwe bali kubanga mwekumire ku lutimbe gagadde Motors Uganda tekamu ensimbi ate olunaku ero gendayo obunanga tofuna akamotoka ku Lumumba Avenue wobasanga motoka zonna jeziri bagamba nti bagula motoka enkadde ne bagula n'empya nazo zonna bazaagala gwe genda bwe motoka ekulemeredde gitwale bo bakuweemu eyo gy'oyagala ku ssente ate ensamusamu n'ekibanja mpola bakukola inamba z'essimu za ku lutimbe era bakubireko nate ate nze nkujjukiza tegwamisinze programu yaffe live gisange wali eri ku YouTube searchinga amacha amalungi ku ABS TV ojja kuba munnange onyumirwa buli kimu ekibaddemu okuva gye tutandikira paka we tugikomekerereza mbadde pista tu nanyini manya kicho lifate werabide ebiyite ekiro amacha amalungi ate battle of songs pasta iga abisukuma nabizayo service mutesokola Derek Rugani Rich Ntale chichi osinza nchawuliriza amanyabo amanya agange ngakomezaawo nkohe nzata abadde okubanga otusako program amacha amalungi ne munange musibe bulungi tubagala nnyo mwe bali kubeera ku lutimbe gagaddi mukama katonda abatukumire babaye oli mukulaba television ABS